Yonna gye musinzira okubeera nga mutulaba okusako okuba nga mutuwuliriza mu ggwanga Uganda n'ebitundu byonna ebyenjawulo n'abali ebweru w'eggwanga ekyo kye mukola ky'amaanyi. Nze Vicky nsinzira butereevu ku Mukutu Vicky exclusive video zisooka ogiweka like esobole okutuuka ku ayagala ogiraba n'ogiwuliriza mukadde mbabuuzaako mbalamusaako era ne mbakulisa okutuuka mu ka weekend nga mukyali balamu era nga mweyagalira ddala byansuso. Olunaku lwaleero nina essanyu lingi lwa nsonga weekend wonna we yasanze akyali wange Bukenya yabadde yeetegereza buli ekigenda maaso era nga mwetegefu okubaako byanyumiza weekend engeri gye yagitambuza ne weekend engeri yabadde masafu kyekiriwo Bukenya mubufunze weekend bana bagalagala ogenda mu bivulu nti buli weekend abeerako ekivulu kyagendako eno weekend yabasaze ate etya era bamaliriza ndoza bagenzeemu mu mabala kwenywera walagi ebivulu byabasaze ku weekend eno wabaddeyo ku show wabaddeyo ekivulu ekinene wabaddeyo ekivulu wankubidde simu n'oŋŋamba wabaddeyo nenga nze kanzijompe info kuba nze nalemereddwa nabadde side zeeyiganga waŋŋambye nti oli jjinja obudde bwannemye kyekyaki nabadde nnyina okubaayo wabadde te lwa nsonga nnyina okubaayo kubanga nabadde nange neewuunyizza nga njagala kulaba ku musajja ow'ebyafaayo omusajja ayina omutima omugumu omusajja atunuulira empologoma nti yiiyo n'agyeŋŋanga ng'ate talina wadde akambe ekyo Ssaalongo Siraje kye yakoze kibanga okulaba ekinnya nga mulimu empologoma nawe n'ogwayo otungenayo nga alinga atabadde mu Uganda ng'alinga omupya nti babadde mu kkomera tamanyi system webadde etambula byonna byonna bibaddemu yali promota nga we nabigera mu vidiyo ewedde naye n'agenda yeetomezza ate omuntu osobola okwetomeza Bukenya otya kyekivulu mu nsi yonna kyamenya rekodi si Uganda wabula mu nsi yonna ekyakasinga okusala kyasaze kino ekivulu mu nsi yonna nga ne mukazi we teyabaddeyo mukazi Ssaalongo teyabaddeyo Naalongo nga tasobola kugenda kubanga naye yabadde era we yatuuse ndoza waka yamugambye Ssaalongo olabe Ssaalongo n'agamba ate nga Ssaalongo ayengera kuba bukambwe n'omwana omuntu ebadde akimanyi bumanya nti no Ssaalongo tagenda kufuna bantu si mu bubi naye twetaaga abantu twegere mwepime mpulira kalenda weeri Climax weeri Papazi weeri ewa mitanda weeri gw'ogamba otya nti tojja kutambula ovudde mu kwavula odduke Mukama ayinza okuba akoze ekyama ali Mukama ekyamagero nga anakikolera kuki weeya Katonda ebintu ebimu tabiyingiramu ng'olina okwefa kusemberamu kowa nsembere kanse era nnyo okunyonyola engo kale kakati olwo emboozi eseetulwe nange kankole mu bwenti okategedde bulungi toyinza kuva eri gwe ogambe munno ogenda kukola ekivulu nga tolina music niwoba ogenze ku musawo nojuza niwoba ogenze osiiba mu balokole kubanga n'oli omulokole Gabi niye yasaba tenga mulokole ntate yafuna abantu abamala bamumala ntate kisinziiro ina content ki era wawo ogenda otegeka oyina buzito ki era ogenda tegekawa twatuuse ku saa 11 ez'olweggulo nga toyinza kukkiriza nti wagenda kubaawo ekivulu security yabadde taiti era buli muntu aliyo mu mativu tewali yabbiddwa wadda akaseenya nti bakamubbeko abeera lesimu oyagala ogisa ku mutwe n'okola oti nowabbira eri omulengera nti wuuli buno buno buyitamu abantu nga bayingira wabedda bwe bukulaga nti wano waliwo ekivulu bwekanga bwekanzi security nga weeri nga bonna bonna tebabirina kabayuwala nga weebali naye yuwala eyazeeyo ne ssente nanti erina okusolooza munnange tickets okusinzira ku abantu ababadde munda tebasasudde abasinga tikiti bafunye nga za bwereere ate kati olaba yategese eki batuuse sawa 3 nga bakwegayira wegalizi ng'oyitawo nti jangu yingira tetulina buzibu yingira ate nga gw'amawulire bw'ogenda ate bakugaana ng'ogenda kulabisa era abamawulire yabaddeyo bamuyita Shoni oyo yamenye likodi eyakolanga ne vibes UG Shoni yawanye Ssaalongo Siraje nga bw'oba weebase ng'owulira Ssaalongo Siraje ogamba yasinga okuyimba mu Uganda okubye Lugogo what a show you have made history kati yakubye ne fireworks
ngalinga ya sose shoni yawanye Lugogo bamukubidde mu fireworks naye nga lwona abantu bakuba enduulu fireworks zavuze ng'omukulu ajja omukulu we yazze ng'alina n'aba ambulera mbu abamuzikiriza mbu akanga abantu ng'atuuse mbu bamwekange nti yo yazze najja ku stage ate n'ayimba oluyimba lwalingala oluyimba olwamuleze ku stage lweyimbidde ddala ng'atandika sirulwe kalobawiro lwongoma lw'abakongo sirulwe ate zire ziwera 8 alina ennyimba 6 kati bw'anaalutandikira kayaba ku Santana n'ayimba ki yona notekamu kintabuli fireworks wano mukumukuba mba ndaba buli muntu yesunga okulaba kyekiddako bamukutte abantu bamukutte nengera terindu teri fireworks ate banakuba bameka singa nasuudde obadde Kampala obadde bukedde walabye ku fireworks mu bbanga bukedde ayina engeri ebadde ajja kuba ebifaananyi ng'esooka kusemberera ddala abantu n'eryoka ebakuba ekifaananyi bukedde oba bagiwa ssente mmeka baali bannannyini show baali ba sponsor era yali sponsor nga ebifaananyi ng'olaba ebifaananyi bya mirundi nga 8 ninga byonna byebimu ng'omuntu olabye ddala yoyo yennyininyini aliwo ndabyekaawo ku bifaananyi ebyakubiddwa nga bya bukedde naye nga just bifaananyi bya position emu bino era bwe kiri position eri emu ng'ate biri kumukumu naye ng'eri emabega n'ekino ng'eri emabega wajjayo ekisaawe kirambe eky'omupiira n'abawagizi baako lwaki bategese kyamani ab'amawulire bafunye chance etulako mu VIP ng'akatebe ayinza okukasamu kamera ayinza ologisa katebe akalala ne sitaani n'agissamu kalala nga teri agenda mumufaako naye n'atuula ewalala Palaso n'alyoka atukola ekyajjali kiki ekyasudde Palaso kyamugwanidde bangambye Palaso yafunidde Palaso teyawabula musajja oyo kiki ekyamutuuseeko Palaso empewo za Ssaalongo zanyiize nga Palaso yabadde ayinza n'okufiira awo ku stage kubanga abo be bamu ku bantu Ssaalongo be yatuukirira agenda kukola sho tebamugamba Ssaalongo wallahi ojja kikuba mwana waffe ojja kikuba awamaani ne Palaso yazze nga era Palaso ekyamuyimbisiza abo baseto balaba ba Palaso bw'atuuka awantu nga tewali bantu tayimba adda mu mmotoka ye neyeddirayo naye ekyamuyimbisiza nti ne maama oyo abaddewo Palaso ekyakuleesezza maama mu bintu ebyo kiki ne maama yabaddewo addira maama wo n'omuleeta mu nsonga ezo ng'okimanyi bulungi ekintu tekirinamu na vibe n'oleeta maama n'omutambuza ekiro maama Palaso obedde ali ne maama wa Ssaalongo bali bonna ne taata ng'ali wali taata wange yalese n'abazadde be ne mukazi we yabiganye taata wa Ssaalongo Siraje yabaddewo ne maama wa Palaso then ne maama Palaso niti byanyumiddwa namu ne babaleeta ne ku stage bazze ne waggulu ku kituuti mbubabuuze ku bantu mbubeebaze katabeda shoni yagamba kyekyo omuzadde kyayagala omuzadde yenna ku nsi aba ayagala alabe omwana we ng'akoze mirako ki abashoni be bantu abagenda okuwabiza ddala abantu ogwe mumbi naye nga shoni yakuwabi shoni munnamawulire amanyiddwa nga shoni ye yakoze eddimu eddene simulabangako mu bantu abasinga okusudiya mu nsi yonna mu nsi yonna bwe guba mugaati yakutte munywevu omuzadde yenna liri essanyu ly'abayagaliza omwana essanyu eririwa naati lisiti Lugogo abasinga bagitya musajja bw'aba yeevuddemu n'agamba Lugogo kanjikube Lugogo Palaso yennyini yagikuba Palaso yakuba Palaso yabulamukko yakuba Lugogo era pulesa ya Palaso yali waggulu era lwakube ate ekyalemesa Palaso okuba Lugogo to the fullest lwa nsonga yalimu alien skin ku Freedom City Fixo Maika yamulema era yasigala mu mabanja Radio Simba ne kakade ekyalulojja teriddayo kukola kivvulu Radio Simba yatwegekako mu Lugogo osimanya ekituma mannya ki maama paka kati bali mu mabanja kati abantu abamanyi bwe bati balemeddwa okukuba Lugogo gwova eri Ssaalongo n'obwa Ssaalongo nagundi ku mulundi guno Lugogo yamulema ogamba lutalo nze si bwe ŋŋamira ekitumu kiri nti Lugogo si mwangu Lugogo si mwangu naye waliwo abaana abamukuba ne bamugonza naye olaba Ssaalongo Siraje ng'ategedde nti waliwo abayimbi abalemeddwa Lugogo ate ye kajjangu eyimbemu abasaze asi kuswala abasazewo akola ebyafaayo yabadde kwagala kukola byafaayo yabikoze kumenya likodi mu Uganda yagikoze yamulemi
nga yagikoze nze ngamba singa yagadde kola okimanyi nti kale yandibadde akolamu embaga okimanyi nti upcoming artist asoose okutegeka erugogo mu byafaayo bya music industry ye Uganda Salongo si upcoming Salongo ayimbidde emyaka emeka giri mu 10 yamanagingako ne Chameleon okumanaginga n'okuyimba yayimba ali kati bamale abayimbi bamusumbuwa n'agamba kambi eyimbire ye atandika ddi okuyimba ng'omuntu nga abayimbi bamaze musumbwa n'agamba nze nja byeyimbira ye yagamba kabyeyimbira ekyavudde mu kubyeyimbira singeekozeemu embaga sisuubira ni mukyala wali omukuba embaga ezo sene singa wazisizza mu mbaga wandibadde gwoyogerwako essaawa yakakati n'engoye ziyayambadde zokka okusinziira ku shoni nga bwe yatugambye n'abantu ababadde munda sente ze basolozezza engoye zibasinga obungi bwa ssente oba kitegedde costume za Salongo zabadde za bbeeyi nnyo nga okuŋŋanya sente ezakoze costume n'okuŋŋanya sente abantu ze bayingidde ez'engoye zisinga obungi abantu bazize abantu bakoowa obbasiriwala n'obbanyoma naye Salongo yakoze stage ebintu ebyabaddewo byonna biri standard stage security obulango bwazanya konfuufu nga nina looza ali wali akuba akalongo nga Salongo Siraja ali wano bwamwenyereketa nga alabye ddala agenda kikuba waffe agenda kuyola omanya kalango kagatali konfuufu kabeeyi ewikisi 2 n'ekitundu kumpi ku 3 drive zibadde nga ziyitawo neno zibadde zituuka worldwide drive zibadde zigamba zitya mujje muwulire ekyuma omuyimbi ayimba ng'ennyonza era shoni yabyogedde mbu bannanga oyimba Salongo Siraje oba n'obasobola kano yagambye no Salongo Siraje mbunkuye lugogo ne kafuuka akagogo bayimbisa gono yakubye lugogo ne kafuuka akagogo oyo n'aba muyimbi thank you for coming we have made history together gwenani zabadde zimukutangisize ayita ne bazadde bajje bebaza abantu mama ne taata ne bajja ne mama Mayanja yazze okusajja teyazze nga alina obusungu ng'ayagala nakudda waka ate lwaki uyu mukyala mugezi naye mubuufu era amanya nti kino ekivulu kisaze nga mugundi mujjudde bamawulire basayimo ow'ekiwala tumunene w'omu kibuga nga be bajjudde mu VIP nga kizibu okulaba muntu mu VIP nga tomulabangako nga bonna bamanyi gwebyo bamawulire baalidde swaga nga essimu agereka eri kamera agereka eri ku gundi ng'ekwata nga newabeere wala abagirengera nga tereeza na jibba ng'alaba nti kamera yange tekyakwata kanjijjeko neyekomera weno mu VIP wawayagala waatuula nga tenyayinza nakugamba mbu ate olina tiketi ya VIP naye ate ndabyeko ka video ka Bukedde nga kalaga nti abantu babaddemu anti gambye Bukedde yebadde bamu ku basponsa teteyinza kuswaza muntu waabwe ngebakuba bali kumukumu ngebanyigiriza nebasembera neryoka ebakuba nolaba emitwe egiri okumukumu naye nga minene tagaba ffe tetutegeera era abantu ku ssaawa 3 babadde tebakkiriza munnamawulire kukwata kifaananyi kuyingira olwo kavidiyo kendaba ku Joseda blogger anti waliyo kati anti baliko beeralidde nti olaba tokkiriza munnamawulire waliyo ate ab'amasimu buli muntu kati yafuuka munnamawulire asobola okuderivalinga information kibeera bidde ngera baba tebakumanyi nnyo tebakkiriza bamala kukulayiza oyingira naye nga munnaffe nga bwomanyi nga womanyi nga munnange ngera bwomanyi naawe n'okolanga bwe bamanyi gwe bagambye kyo neegenda mu maaso kubanga naawe ng'otya ng'obipositinga nga tokyali munda ngera bayinza okukunoonya olwo ku stage Salongo Siraje ayingirako ssaawa mmeka kuba wano nze nnakwesize ke waŋŋambye gy'oli ne nvuga nga si papa okudda e Kampala Salongo Siraje ye yakunamye kati olwo ku stage yayingidde ssaawa mmeka era yavuddeko mmeka oba kitundu lugogo jjukira bagigala ssaawa 6 kati njagala ompe ebyabadde awo bayimbi ki abamuwerekeddeko abo abaddeyo ba Spice abaddeyo ba Spice ndabyeko vidiyo ye mwabaddeyo Palaso n'agwa ekigonga empewo za Salongo Siraje ezinyiize okumuwa obutamuwabula kubanga omuntu ngoyo Palaso amugamba tumanyi Salongo manyi Salongo twandigenze ku papa makindye twandigenze ku Climax kati tukuba ku Climax guno omwaka oguddako ekintu kikutte ate oluddako tukole ki tukube lugogo niti yamuwabula
Kyakati empewo ne zinyigira Palaso. Ne zinyiga n'agwa ekigo. Yagudde ekigo wansi. Ne yeebuzaabuza nti talumiddwa. N'asigala wansi nga waayimbira. Yayimbidde ku ttaka. Akabudakiika obuwera n'ayimukawo. Yayimbye ennyimba mmeka ku stage? Njagala kugeraageranya budde obwo bw'oba onnyonnyola. Sinzijjukira saabaddewo nnyo okubala nnyo bya nnyimba. Naye nga yakikubye paka saa 6. Ku saa 6 zaweze. Zaweze nenga kuba bulezaliza ate kati weeyingiridde ku luyimba olutali lulwe. Ate engeri gyali mumpi abantu balowooza balowoleza ddala nti Pepe Kale ireboni yakula umbe itibula inde abalayira ne balayira ne balowooza nti baleese surprise ya Mukongo nga te Salogo Siraje yazze ku stage olwo batuuka okuba naalunaalu lowooza ng'amanya agenda Kiggala naye nga vibe gye eri mu bantu nga bafunye tiketi ez'obwerere bonna bakambwe bazibu. So show wetwe bayagitambudde nkugamba esho ekyasinze okusala mu nsi yonna. Ate luli bulijjo tutendera show ya Tafubi. Ate ya Tafubi ekyenjawulo ekyaliko. Kati leero bikyuse. Ekya Tafubi ekyenjawulo ekyaliko. Tiyagiteeka bbaliko ate ye yennyini naye n'atajja. Ate kyekyenjawulo ekiriko nti kati abantu bayinza okulowooza nti bakati yali ajja n'afuna akabenje n'afuna obuzibu mu kkubo kati bagira bange etaaliyo naye ne yannalunaalu yazze ne Fireworks kugambe sente ziyatadde mu sente za Fireworks yazikozeemu embaga n'akuba mukazi w'embaga ddala bw'abanga tandaba gikola singa kati embaga yeyogerwako ku mawulire n'okuwa obuwe olukusa lwa Fireworks mu kibuga lwakusasulira KCCA sente ekisaawe cricket oval sente security police event yabadde kijejje yakubye awo sibijjukira bulungi VIP tables ebyo byonna sente boganizer obulango sente mu bufunze yataddemu miliyoni nga 7 n'afuna miliyoni nga 8 zaweze mu get collection miliyoni 7 nga za investinze najjayo miliyoni 8 era extra shows mwizo obutamulaba olw'ekinyika ggobe kyalimu mbula era ali mukono leero mukono olw'ekinyika ggobe kyalimu kubanga goteza kuteri business teriyo era teriyo eringa y'amataba njo yadise mmwanyizo amataba ne gajja ne gazitwala awo batolonda zonna ziba zikkiridde ate awo ne gavumenti ezizogamba nti bambi tumukwatibwa ekisa tumukompasate tumudize kasente ne wano teri ayiza kukola ki kumukompasate kusaasira wayingidde mu byotasobola naye I think kikolwa kya buvumu ate nyimba ze ngera tezinyuma ayimba zino eza kwaya ngawe nagamba zino ez'essomero oba ina bubwezi buzibu na saalo nyimba ze za kwaya nze sitera kulaba mu bivulu naye wangambye ogenda nyimba ze za kwaya era ne babuuza nti lwaki tiyayi speech de yawa eyokusasulira bakekandoze akasajja omusero wa kamera alaba nkolola azoominga nze abantu banneetegereza engeri gyekakuloza ndi mukolola tonzoominga tebadenga speech de abazadde basasula nga yakusasulira kubanga ennyimba za speech de naye ono omusajja muyimbi Spice naye namulabye yayimbye Palaso yayimbye so bamulaze omukwano bambi bamubeereddewo ne bamuyimbirako naye tebalina kyakola yabasasudde baza kusasula tebawerekeddeko kyayi yabasasula kutidde naye wenyininyini bakimanyi si muyimbi tebagimamalira ebiseera era alina obbasasula era lwoli yagambye bakamiliyoni tebazze ne Palaso tebazze oli si muyimbi nti naye ajja bakompasetinga abayimbireko aye tebamwetaaga enkuba kyaba tetandise enkuba tewali ago mazzi kale enkuba n'amazzi byawuka so si muyimbi nze mbadde manyi nti naye Palaso alinga Story Villa Palaso sisuubira kuba nti yasasuddwa Nina Rose n'asasulwa ne Nina Rose naye abayimbi balaba abo beesasula bonna mbadde manyi bamanyi kwesasula naawe ojja kujja onkubireko kati ye anabayimbirako ddi kasigeza yayina bba wa kashi ate n'amanyi tegenkani alegedde
Kamilioni yalina okwesasula ne Kenzo Bebe Kulu ne yesasula ne Bobi Wine we batyo ntwekanya amaanyi ngamba nti nojja kujja ne wange ojja mpitirake wange na mayinja yayitake ku Gagamero nayitako ne mu Nkwacyo nabo ne bayitaye ku Serena mu ngeri y'okumusasula nikati Salongo Siraje palaso wanaddamu okutegeka ajja akole ki ayina abawagizi be n'okuweza omuwendo gw'abo abalina okubugiriza essaawa z'oli ez'okuyimba we zinatuukira oyabadde alina sasula cash to compensate him Kuzungu we mbadde ngenda okwogera ngenda baterujjirawo to compensate who naye kale byebyo Viki exclusive gwe mkutu kwe tuli ndine Bukenya omugezi wange ku nsonga y'ekivulu gye saabadde nze gye mbadde nze mba 1RCC naye this time around Bukenya ye yabaddeyo ekintu ye yakibaddemu atubuulidde Lugogo wano mu kuvaayo abantu kati bo manyi Lugogo atera okukaluubirira abantu awo tebafunye buzibu awo naona tebafunye buzibu mbatesime bodaboda tezimala mbatezigende zikomewo era bodaboda buli obedde agenda nga tadda nga kimenya jagenda okuddaga abantu baweddewo obedde ndoza ne mmotoka bajula zibakiriza ziyingiza munda gwajja okulaba oyingira n'emmotoka yo bodaboda nga bwe kibeerawo bulijjo nga zibaawo bweziti esomedda tezabadde mubuuza ebedda buli eriwo buli ajja n'alinya ng'egenda bugenzi tekomawo ate nga olina n'okwegayirira gweomusabaze gwe bodaboda yeegayirira omusaabaze kale mpa bweziti ab'emukono tebazze ab'emukono nti babapakidde bupakizi mulimu ne bebaasomye era twalaba Reigi abantu bava eri kujja kuwagira waabwe Reigi akakodyo balina akakodyo kaabwe ne Nobody Events Nobody Events ye yakozesa akakodyo ka Reigi okuba omunyankole naye omunyankole n'alimbalimba abanyankole b'omu Kampala y'okufuna nti waaye tuli banyankole naye kati omwana waffe omulaba oyo bamunyooma mu Buganda Abaganda bamanyi banyooma kati twetaaga tulaga amaanyi tubalage nti tuli bamaanyi eri mu Western naye wano tulina amaanyi kati mbadde njagala ogulayo tiketi nga 10 tuzigabire abantu bajje tulaga abanyankole nti abanyankole kwekola ki tuli baana baitu aluke bagamba simba kweterana abanyankole bakolagana namba abanyankole onna n'abakiga bali mu Kampala amagezi nga ye yafuna nibagamba mwana waffe okyogedde mwana waffe okyogedde kati baswaza kikumiza sente mekati milioni 2 milioni 2 milioni 2 ngona afuna Reigi afunye akunze balinga abakyaya bagala nti babi banyooma omwana waffe kati omwana waffe katumujjuzise wano tulage nti tuli b'amaanyi eri na wano teri munyankole gwogambe ekyo nga alina ssente n'atazasula kaka tubajogere n'okwabwe kati ye Nobert nga yafuna ne n'omuyimbi we nga be bafuna mugamba abanyankole tulina okulaga amaanyi owa Global n'agisaawo n'abawera ku 50% musomba discount batayebwa bahonalebo tayebwa n'ateekayo sente naye nagirako yalowooza tuze kulaga banyankole tuli bamanyi mu Buganda kumbe waliyo eri abakifunamu sente yitinga ne mabege Nobert Events mulabira nti kusajja mugezi kali birito bigerageranya na bino kwagalo Salongo Muganda wawa Wizo naye yajiwanika era tumwagala yajja ne press conference aina press badde leero ebadde ya leero yabadde yajjo toli mu ggwanga yabadde ku St Lawrence eyiganga n'ogwira eddalu notandika okuyisa Donizera nali mu Kampala ali mu Kampala tumunoonyeko tagala nnyo bantu yekweka ninga mwali mu Kampala yakula kati ali mu kukola alina ggulu eyo gyayimiridde ni mu mabala tabaayo ali mu projects ze investinga sente kati byalimu bisibire ebyokujja n'asasamaza eggwanga mwendi bannange mwene mujja nanti kati Kampala yekozaamu naye wamuyisa busi bulungi luli tewamuyisa bulungi Donizera yekozaamu kati ayagala nnyo bantu naye nga mwali mu ggwanga ali mu projects ze ali mu bibye akwasaganya kale byebyo byebyo bya show oyina ekya kyoyegata ku show